Essula ya 25. Awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula, naye n'amuzaalira Zimulaani ne Yokusaani ne Medani ne Midiyaani ne Isubaki ne Suwa. Yokusaani n'azaala Seba ne Dedani, n'abaana ba Dedani abasajja baali Asulimu ne Letusimu ne Lewumimu. N'abaana ba Midiyaani abasajja Efa ne Eferi ne Kanoki ne Abida ne Eruda. Abo bonna baana ba Ketula. Ibulayimu n'awa Isaaka byonna bye yalina, naye abaana abasajja abaabazaana Ibulayimu be yalina, Ibulayimu n'abawa bo ebirabo, n'abasindika okuva eri Isaaka omwana we bwe yali ng'akyali mulamu, bagende ebuvanjuba mu nsi ey'ebuvanjuba. N'ennaku ez'emyaka ez'obulamu bwa Ibulayimu bwe yamala ze zino, emyaka 175. Ibulayimu n'ata omukka n'afa ng'amaze okuwangaala obulungi, nga mukadde, emyaka gye nga gituukiridde, n'atwalibwa eri abantu be. Isaaka ne Isimayiri batabani be ne bamuziika mu mpuku ya Makupeera mu lusuku lwa Efuloni omwana wa Zokali Omukiiti olutunuulira Mamule. Olusuku abaana ba Keesi lwe baaguza Ibulayimu. Ibulayimu bwe baamuziika omwo ne Saala mukazi we. Awo olwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana we omukisa. Isaaka n'atuulanga ku Beerirakairoyi. Era okuzaala kwa Isimayiri omwana wa Ibulayimu, Agali Omumisiri omuzaana wa Saala gwe yazaalira Ibulayimu kwe kuno. N'abaana ba Isimayiri amannya gaabwe nga bwe gaali nga bwe baazaalibwa, amannya gaabwe ge gano: omubereberye wa Isimayiri ne Bayoosi ne Kedali ne Adubeeri ne Mibusamu ne Misuma ne Duma ne Massa, Kadadi ne Teema, Yetuli, Nafisi ne Kedema. Abo be baana ba Isimayiri, era ago ge mannya gaabwe ng'ebyalo byabwe byali, era nga bwe baakuba eweema zaabwe, abalangira 12 ng'amawanga gaabwe bwe gaali. N'emyaka gya Isimayiri gye yamala emyaka 137, n'ata omukka n'afa, n'atwalibwa eri abantu be. Ne batuula okuva ku Kaviira okutuuka ku Suuli ekitunuulira Misiri ng'ogenda e Bwasuli. Yatuulanga mu maaso g'abaganda be bonna. N'okuzaala kwa Isaaka omwana wa Ibulayimu kwe kuno. Ibulayimu yazaala Isaaka, era Isaaka yali yakamaze emyaka 4 bwe yawasa Lebeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Padanalaamu, mwannyina Labani Omusuuli okuba mukazi we. Isaaka ne yeegayirira Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe, ne Lebeka mukazi we n'aba olubuto. Abaana ne bawakanira mu nda ye, n'ayogera nti, bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki? N'agenda okubuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti, amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana n'okuva mu byenda byo. N'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Awo ennaku ze bwe zaatuukirira okuzaala, laba ne baba abalongo mu lubuto lwe, n'omubereberye n'avaamu nga mumyufu, omubiri gwe gwonna nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya. Ne bamutuuma erinnya lye Esawu. Muganda we n'amuddirira n'avaamu, omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo. Era Isaaka yali yakamaze emyaka 60 mukazi we bwe yabazaala. Abalenzi ne bakula. Esawu n'abanga omuyizi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko, ne Yakobo yali musajja muteefu eyatuulanga mu weema. Era Isaaka n'ayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyigo gwe, ne Lebeka n'ayagala Yakobo. Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko, ng'akooye nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti, ndiisa nkwegayirira omugoyo ogwo omumyufu kubanga sirina maanyi. Erinnya lye kyeryava liyitibwa Edomu. Yakobo n'ayogera nti,
nguza leero eby'obukulu bwo. Esawu n'ayogera nti, laba mbulako katono okufa, n'eby'obukulu biringasa bitya? Yakobo n'amugamba nti, ndayirira leero. N'amulayirira. N'aguza Yakobo eby'obukulu bwe. Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo gw'ebijanjaalo. N'alya, n'anywa, n'agolokoka ne yeegendera. Bw'atyo Esawu n'anyooma eby'obukulu bwe.